Allan Cruz, Mr. Handsome, waita otya olwo? Nayita nafuna second, nafuna second. Emmeka? Nafuna second oba zaali 39. 39. Kati we nafuna By that time Cruz eyo third. Kubanga first grade bagyongeza eri ku 32. Kituufu. So nentambuza obulamu muvaako era nenzirayo mu katale nenkola ne maama wange. Kati mukola ne maama wange nentandika okwagala nga ndaba akatale kali profitable. Kati jukira mu buli obulamu bwenvuddemu nga ntandise okumanya okukola kyeki. So nengamba maama wange nemugamba sigenda kugenda nze kwelevu. Sigenda bigendayo. Nangamba ati ogenda kukola ki? Nemugamba katujja tukola wano mu katale nga bwe ndowooza ekiddako. Angamba nze sina buzibu naye ddamu osome. Nemugamba kale. Lwaki maama wo wamuwabulanga nnyo nga oluusi takukaayanya kiri awo? Kubanga mu byozo otugamba olaga nti mami bye wamugamba nga byonna bye wamusabanga yabikoleranga nga bwe biri. Lwaki olowooza yali akuwulirizanga omwana ate ng'oli muto? Maama waffe naturally ayagala abaana be. Bw'omugamba ekintu ng'alaba si kibi oba tekikujja ku track akikuwa. Okitegeera? Ye she's one person gw'onaagamba maama nolaba naligenze mu America n'enkuba ekyeyo nga tayina n'agamba kati olina gw'osobola okugamba oba olina bw'osobola oyita mu nze nja kukyasula ogende. She's that lady. Tajja kulaga nti sikisobola. Eyali akuzeeko ne single mom nga you know how single mothers engeri gye baagalamu abaana baabwe. Okitegeera? Abatayagala oyageyage. Okitegeera? Kyalaba nti asobola akikolera. Nze bwe namugamba nti tujja tubeera wano n'angamba kale. Okitegeera? Kati mu kubeera awo ntandika okwagala ate okulaba TV. Kati nga mbeera nnyo ku TV. Cruz nga tonnabatuuka waawo olina kotugambye nti mami wamusaba mu senior 4 on vacation nti oleme kuddayo kusoma ate ye yakuadvising anagamba ddayo osome. Bwe yakuwaliriza olwo n'oddayo? Anti mukumpaliriza I took my time. Nga bwe tukola kati naŋŋamba Allan omanyi kati buli lunaku lw'okola ng'oggyawo omutwalo ng'ogenda osevinga. Buli lunaku lw'okola ng'oggyawo omutwalo ng'ogenda osevinga. Konze kale era nga ngujjawo naye nga ngusevinga nga ngulya buli kapapula era nja kubulira akapapula we kaabulira. So mu process eyo nga tukola ne maama nentandika okulaba TV. Sawa TV zaali ntono nendaba nga njagala nnyo TAFB. Nga njagala TAFB. Ki ekyali kisinga okukolera ku TAFB? The energy. Kale engeri gyeraga mu screen like a swag I'm making a TV okulabika nga making ebintu bya TV okulabika nti byangu. Okitegeera? Engeri ayogera ddakiika emu bbiri naga let's go for music. Bwoga n'okubwa bw'oba oyogera ku simu nga atokutula nga Emerson omujja kale nga mutundira point neŋŋamba wow this guy kale nga nnyumira. So bwe namulaba neŋŋamba kati nfunye ekyokukola. Nenzirayo nemugamba maama kati nfunye ekyokukola. Naŋŋamba ogenda kukola ki? Mugamba kati nsoma amawulire. Naŋŋamba nze Allan olaba ntunda nnyaanya. Nze sirina muntu n'omu gwe mmanyi mu mawulire simanyi n'omu gwe nkola ki kati by'osoma emirimu mugenda gifuna mutya? Nemugamba leka tusome tujja labira eyo nze oli omusajja mulabi. Naŋŋamba yaani nemugamba TAFB naŋŋamba simumanyi. So nze nengenda ku institute bagiyita UIMBS eri awo wansi awo ku Lubaga Road nga ku Sojovara awo. Nengenda nensoma amawulire naye nga njagala okumiitingako n'omusajja gwe bayita TAFB nga njagala omumiitingako. Kati one day Douglas yali akola katogo ng'akyali ku record. Douglas akyaza TAFB. Kati njukira mbeera mutungo ate record yali eri awo mu industrial area awo nga ku Silk awali club Silk opposite. Kasita Douglas yayogera ku TV n'agamba today in the house I'm having TAFB. Nenkwata boda nengenda ku record. Ku record waliwo akayembe walinga wakayembe awo.
nentula mu kayembe neninda Tafubi amalize interview ye aveeyo. Tafubi nakola interview neggwa, yali afuluma ng'agenda olinnya emmotoka ye, ne muyita ne mugamba Tafubi, ha n'atunula bw'ati, nagamba yali ambadde shades n'akola bw'ati, yes please. Ne mugamba badde njagala kwogerako naawe. Angamba okay quickly ngenda. Nemugamba munange nkwagala nnyo, I'm your biggest fan, biki odetebete, njagala nnyo ennyimba zo, njagala the way you present biki. Nangamba okay 077 nansomera awo enamba nenjiteeka mu ssimu nenzirayo ewaka neŋŋamba muganda wange omukulu bamuyita Blair. Nemugamba Blair, atuuza tetufuuse ba mukwano na Tafubi ampadde enamba, nzife tetugenda kuddamu kubeera awo mbw'ate simanyi mwegombe eno, nze mukubira kati Saturday netuuka nendaba Tafubi ku mpewo, yali agenze mu break nemukubira, nemugamba kyokola kirungi nkulaba wano. Tafubi naŋŋamba buli akola ku TV alina fani bw'atyo nno. Tafubi naŋŋamba okay mwebale nnyo okulaba but I'm still working, you call me later. Konza okay. Blair naye nantyamuko naga mwana yogera ne Tafubi ofuuse wakabi koze kati nemugamba Tafubi nga shewe nemugamba naye njagala kulabako. Naŋŋamba ku Monday janja kukubira ojjewo, neŋŋamba Tafubi akubire nze aŋŋambye ku Monday agenda nze mba mukubira oba agambye yabankubira oye nenzijukira bunyi neŋŋamba agambye yagenda okunkubira ku Monday ku makya. Tafubi nankubira nagamba nga sinagikwata, nagamba Blair zokukalabayo, Tafubi wunankubira. Naŋŋamba olimba, nemugamba Tafubi ankubira, nemuteeka ku loud, wangi Tafu. Naŋŋamba ogamba otya Allan? Nemugamba ndi bulungi. Naŋŋamba oliwa? Nemugamba ndi mutungo. Naŋŋamba okay funa boda ekuleete, oba sijjukira gye yali abeera by that time, naye nga yandagirira. Nemugamba nze mba nzija. Naŋŋamba yes of course. Nenkwata boda neŋŋenda. Tafubi nanona ku stage ya boda. Tafubi nanona. Neŋŋamba Allah Tafubi annonye. Nanteka mu RAV4, yali avuga RAV4. Nantwala ne bagulawo gate ne tuyingira. Bwe yantuusa mu nju nentuula mu nju ya Tafu neŋŋamba ndi wa Tafubi. Kyenzijjukira mukola mu nnyumba ya Tafubi mwalimu zino gundi omanyi ebintu bawandikako zino ebintu bawandikako in God we trust, abantu bateeka mu nnyumba zaabwe. Kati kwaliko Tafubi loves Mimi. Mimi Semakula oyo mukwano gwa Zuweno yali girlfriend we gwe bazaalamu omwana. Kati neŋŋamba wamma bituufu beeyagala ne Mimi. Mu nnyumba ya muno kyo kye wasooka okulabamu. Kyenzijukira nti nali biseera ebyo nga kwali nga buli omu amwogerako, nga buli omu ayogera ku Tafubi ayagala Mimi. Tafubi ayagala Mimi. Mimi yaani Mimi mukwano gwa Zuwena biki okitegeera. So bwe lwali olugambo ng'oli bwanagamba nti Cruz beeyagala ne Diana Nabatanzi, n'ogende wa Diana Nabatanzi nga bulijjo omanyi byaŋŋambo, ogenda okusanga Diana nga bali mu frame ne Allan Cruz nga it's your first time. Kati Mukama bwakuyamba oba enzigi ne zikuta eyo memory ekusigalamu n'ogamba osigala n'obujulizi obwo n'ogamba ekituufu baali beeyagala kuba nagendako ne wa Diana nindaba frame ya Diana nga bali mu Allan Cruz. So na spend olunaku lamba ne Tafubi nampa kyayi ngali free anyumya ate nga mpulira abantu bagamba Tafubi wamala yeeraga tatuukikako. Kati nemubuuza Tafu abantu bagamba totuukikako ina mala ngaze ngamba bwe bati boogera togenda sanyusa buli omu. Netufuluma webweru waliwo askari naŋŋamba you man, how do you talk to that guy? How did he become your friend? Nemugamba Tafubi mukwano gwange nnyo tumaze ebbanga. Naŋŋamba okay kati olunaku Tafubi yali agenda ku NBS naŋŋamba neetegeke nyambale engatto zange nsanga awo mu ddiiro tugende ffenna.
nanvuga nantwala ku NBS tuba tugenda ku NBS nga tufuluma gate bwe tuti nga tumaze kale ofuluma waliwo omuvubuka yamusanga nga kale nga bona okuba indicators oyambuke kana musanga namukona ku mukono nga awumuza omukono ku gundi bwoti nga bona avuga bwoti naye nga omukono guno guwumuzaano bwoti kati omuvubuka namusanga namuga mwana Tafu nkwagala nnyo kibetete Tafu binamutunulira bwati namugamba you don't touch me oyogera nempulira omuntu bwoba oyogera tebamu okitegeera mamuga okay but anyway thank you how are you namubuuzaako biki kale omuvuka n'agenda ng'era awulira kale ali fine gwe mulino owulira ng'ovimbye yali mu mmotoka ne ŋŋamba nze tubonga tuli wana nkubidde naako ekitegeeza ndi wa mukisa nnyo olwo Allan Cruz tuyinza ogamba nti Tafu B yali omu ku misingi okuyambako okutandika TV oluvannyuma lw'okubanga amaze ogenda ku NBS olwo kyekiddawo okuyambako okuyingira mu industry saakimunyegako nti oba njagala okukola ku NBS wabitya just nali mwagala bwagazi kati bwe namala okusoma around namala course ndowooza mu 2014 because na getting done with my form 4 mu 2010 then kati awo kuyiriba awo nengende n'okusoma nemaliza nga mu 2014 so 2014 maliriza nzirayo mu katale naye okubeera awo mu katale ngera still bwe nonya abayimbi okubeera mikwano gyange biki okufuna enamba z'abayimbi bwe bityo so one day bagulawo TV bagita Believe kati ngenda ka Believe eyo waliwo omuzeeyi bamuyita Kayuwa wa network marketing teyo Kayuwa mutuukako Kayuwa mugamba jukira mukuno omuntu yenna nange ogenda okukola ku TV oluusi ne gye bakukyazizza ne gy'olina emikwano egikola ku TV weewaayiriza kati nze nagamba oyo Kayuwa oyo ne mugamba mu bantu b'ofunye abalina experience tondabangako ne Cruz waliwo ebifo bannange ya TV mu boolabye abalina experience tondabangako Kayuwa kyava ŋŋamba kikyotegeeza ne mugamba nze nsobola obeera PD manyi okukola program line up nangamba okoledde TV ne mugamba nze golaba nkoledde ku record nkoledde ku top nkoledde zonna nga zensoma sizikoleranga nako nanimba naŋŋamba kale nga ajja mangu aboyiringa mangu naŋŋamba jangu nkyatandika okukola kati nkolera program line up nenjikola ngefaanana etya nkyagirina newaka eyo njetunako neŋŋamba bwe nagikola naŋŋamba kati osobola okunfunirayo abakozi abasobola okukola TV tugitandike kuba njagala tutandika okukola mangu linda katono nnyo omwami Kayuwa ono yali akolangani ku Believe TV yali nnyiniyo natakusaba mpapula natakusaba kintu kyonna with no experience nakugamba enkya tukole nali njogera nnyo samwataye mweyogera nze namulaga nti byenjogera mbimanyi ate nagimonitoringa TV okumala ebbanga nga bwe natuuka bwe nti mu office nemuga music oyo gozanya something is missing but tujja kitereeza ekifaananyi kyo kirungi musajja n'agamba kituufu Cruz njagala twogere kati osokojjeko galubindi omuntu alabe Allan Cruz omutuufu Allan watuuka mu office y'omusajja n'omugamba otya ne mugamba mu bya TV ofunye kafulu bannange namu music gwozanya si mulungi nnyo ate n'ekyokubiri olina okuba n'abantu abali close ku bayimbi nga basobola abayimbi abo baleta music abayimbi be bakola TV olwo by that time gwe ng'ofunye ba friends ki abayimbi nga ninawo n'omu nga sirina kuba nzijukira ate n'omunange ekyewuunyisa Cruz omwami eno omaze omukakasa bino byomukakasiza olese program line up kyekirala ekyaddako after that nga ŋŋamba funayo tiimu gy'ogenda okukola nayo kati ne ŋŋamba mu tiimu eno gye nnaakola nayo nnyinza ofunayo omuntu ate nanfuukira akakookolo ate muzeeyi aneesiga kati muzeeyi nga ŋŋambye buli lunaku bakuwa omutwalo ojja genda mu ofiisi osayininga omutwalo then buli wiiki bakuwayo emitwalo 5 banne nga nkola
nga buli ajja ku believe nga bamugamba ekintu kimu. Genda olabe Allan. Kati mukufuna omuntu nengenda alo kyali wange bali bamuta Joe Black. Nenkubira Joe Black nemugamba Joe Black wano waliwo TV naye eno TV eguddewo eno nze simanyi bya TV. Nomuzeyi namugambye ABC jangu obere sekendi wange in command naye nga gwampa orders. Nagamba kalaje kati Joe Black bwe yajja because kale yali musajja yali ansingako obukulu biki simanyi bye yayogera na muzeyi naye ade Joe Black kyali wange. Ngendo okulanga muzeyi angamba Allan kakati gojja sigala ku byennyimba Joe Black akakola obwa PD. Ne Joe Black teyampitamu era yansigazaawo awo nga aneebuza kuba yetamanyi mu bulungi muzeeyi. Kati nga Joe Black atula nituga oyo agende ku mpewo natugamba abulamu. Kati mwaba abajja abo mwe mwali Momo bani abo bonna nga babagamba mugende mulabe Allan ne Joe Black agenda bakatamba bani genda mulabe Allan ne Joe Black. Kati katamba bamugamba ina program gyayagala oteeka ku mpewo. Amugamba wayogere ne Allan ne Joe Black anti nedda gyayogera naffe natumugamba linda mukko tonna katamba kigotogera kesawa katamba wa BBS feba annual katamba twamugamba tonna tukagenda ku mpewo linda mukko katamba ne balaba imbeera nga tugikalubya nnyo ne Joe Black. Munange lwali lumu ne kale company ng'etandise okujjamu abantu abangi ne batandika okugenda nga bagamba muzeeyi Allan yalya ssente z'abayimbi Allan yakola bwati Allan yakola bwati. Ne bankwata ku nkoona naye engeri gye bankwatamu ku nkoona baŋŋamba oyo muzeeyi yaŋŋamba Allan nkuwadde suspe nja kukubira ddi olw'okkomawo. Kyokka maama yali amanyi nfunye TV nga manyi nfunye omulimu amanyi nteredde laba obulamu omusajja waku. Kati nange mu mutima manyi nfunye TV manyi tugenda ku mpewo manyi ekirooto kyange kituukiridde omusajja ng'enkeera ku Monday tugenda ku mpewo ne Momo 19 twalina show gye twali tugenda okukola. Omusajja naŋŋamba ku Friday naŋŋamba nkuwadde suspe. Linda kati no mwali mukoze show bagiyita batyo olwo basho ng'ekola biki kuzannya nnyimba akola lugambo biki ebyo we bityo ne Momo 19 gwe ne Momo lwe mwefuna mutya. Anti Momo yali azze bamugambye genda ku gundi kuba yali omusajja yali wa network marketing. Kati Momo yagenda nga yagala kukola bintu ya network marketing. Omusajja namulala namugamba osobola ya presenter genda ku TV yange olabe Allan Cruz ne Joe Black bakuli ekyokukola. That's how I meet Momo. Najja nze ne mugamba according ku bwenkulabye tujja sobola okukola program bali ne program yange ngenda gikola nze kanaye tupeyaringe. Ajja kale ne yanza Mr. Allan kakati bana atusasula Mr. Momo yali akuyita na Mr. Momo yali ampita Mr. Allan naga Mr. Allan bana atusasula mugamba obuzibu mwagala nnyo ssente gumikiriza era yeyo mukubya naye byanyumya agana akantu ako twe nampa suspe ku Friday nga ku Monday tulina okukola era ku Monday Momo program yakikola yokka nentunulya mwenti amaanyi ge nali ntadde mu believe naye nga okuva ku believe nagenda ovaako nga ngenze nkolagana n'abayimbi naye abayimbi abo baali ba upcoming mwe mwali ba B2C mwe mwali ba Biniganta n'abalala bangi. Bwe yangoba nawulira nga ekirooto kyange kiri shattered nempulira nga kale mbadde nfunye TV ekirooto kyange kibadde kituukiridde. Naye olowooza si gwe yateekamu omuzannyo mu kintu kino okwereetera ogobwa n'ekirala nti gwe omu ku abo abaatandika abaaliwo nga foundation nate gwe omu ku abo era abaasuula ki abaasuula TV yabe. Kati kankubulire Diana ffe twalinga ku believe ng'ekiyitibwa music w'abaana abavubuka ng'azannya naye waaliwo gwe nasangirawo ddala nga yamuteekayo ekkololo nga TV ekyali ekkololo. Kati bwe najja muzeeyi nankwasa department ya music ate oyo yalinga mutabani wa muzeeyi ng'aludde nnyo naye so ye okunkwasa ekya music tekyamusanyusa.
so n'agende wa muzeeyi n'amugamba Allan ajja ssente ku bayimbi biki naye ng'ate bali tebatusasula. ne Cruz kiriza obagaana omuntu okujja ne weeteekako ekintu ky'ogamba nti osobola okukola obwa PD, that is program director, programs manager, omuntu ng'osobola okurunninga programs zonna ezigenda ku mpewo, kitegeeza olina okubaamuko ne background n'obukugu n'okusinza ku ebyo bye walimba omusajja n'omukakasa nnyo nti osobola, mu butuufu wali tosobola. Anti musuula TV y'abendi. Mu bulamu Diana kino kankikubuulire n'omuvubuka atulaba. Mu bulamu onoonyanga ekintu ekigenda okuyisaawo. Nze nakola kimpisaawo. Ng'olunatuuka nga bakubuuza ng'ogenze ku American Embassy ng'omuzungu agenda kuwa visa. Naye ng'olina layini gye weetaaga okukuba ng'olaba ogikuba omusajja agenda kuwa visa naye nga si ntuufu. Nange kye nakola. Cruz bamaze okususpendinga oviriddeyo ddala awo kyozzaako obulamu bwo butambula butya? Nzirayo mu katale. Ne mami. Omubuulira ekituufu? Saamubuulira. Namugamba tujja tukolaakola wano. Naŋŋamba naye nga tokyagenda ku mulimu. Ne mugamba tulina bye tutereeza. Naŋŋamba mulina bye mutereeza. Naŋŋa ngala ntotera tulaaka ne mba mulina bye mutereeza. Ne mugamba tutereeza gwe tofaayo. Ne tukola mu katale. Kati lumu ndabamu mu ku TV okwo believe walayi nga kinnuma show yaffe. Ne ŋŋamba kaŋŋende Mmengo eyo. Nalina buskits bwe nasooka shootinga. Kati nga waliwo sponsor gwe nalaba ku Delta okwo nga ne Delta yakatandika. Ng'ali Mmengo oba yali Lubagaawo nga wa byakunywa. Ne nga sponsor mulage buno buskiti ayinza okumpa sponsorship ne bampa omulimu. Ne ŋŋamba kale. Kati mba ngenda nga mpita awo ku geeti y'Amasengere. Ne ŋŋamba lindako noloka embuuse. Nva mu katale Spark eggulawo nga bagita NTV2 ne ŋŋenda ku Spark okusaba. Ku Spark omwami Peter Kabba oba noggayo omulala baali bamuyita Samuel ani. Naŋŋamba oyina baserebu bameka b'omanyi? Ne mugamba manyi Cute Kaye. Walayi bwe namugamba. Era nga yaliko ebyo ebiseera. Naye nga wali omumanyi. Cute Kaye nali namumiitingako ku miitinzi. Ebyange ebibadde byakubaatisa nga nnoonya wempitirawo. Kati ne mugamba manyi Cute Kaye. Naŋŋamba tusobola omukubira essaawa zino. Ne mugamba kale kyesiri sure. Manyi baserebu bayinza okweraga. Yagenda otunulamu nga ninga amulimba. Ne tukolamu ne screen test yawo sijja simanyi oba nagiyita. But ekyannuma mu byonna byonna ebisigale tebyandinumye. Naye Peter Kabba yandaga nti you're not our class. Kuba ne mu interview yantunuuliranga naye nga ntunuuliranga. Oba ye yali entunula ye. Oluusi abantu mujjajinga entunula y'abannammwe naye ng'omuntu aleka atunula bw'ali. Peter Kabba alimba nnyo. Yatunula bubi nnyo naye alimba nantiisa. Kale awo ne nvaawo. Kati mba nfuluma oluggi nti nga Anatali ayingira. Mba nfuluma nti nga ne Dana mulaba ayingira. Ne ŋŋamba okay. Kati eyo ne nvayo ku Spark ne nzirayo mu katale. Bwe nava mu katale era lwali lumu ne ntambula nga nkugambye nti nalina busikiti bwange ku Sydney ngenda kulaba oba sponsor nampa gundi nzireyo ku Believe mugambe muzeeyi kuno saagala mulimu. Ndese busikiti na ne sponsor. Mba mpita wano ku Masengere. Nga ngamba pozi bangamba Buganda yaguddewo TV. Nenkyama nga nze kulaba bulabi. Kati mu kukyama reception ya BBS nsanga tewali receptionist nenga oluggi luggule. Okitegeera. Kati nendaba kigozeeri mu corridor nenga alina balagirira mutegeno computer njagala wano biki we bityo. Kati sasa nensangawo James naye nga ne James naye ali bibyo manyi. James yali wa finance. Kane mugamba gye baleko ssebo. Naŋŋamba kale. Ne mugamba ani ali wano. Naŋŋamba yingira. Yali ku simu naŋŋamba. Kati bwe nayingira nensanga Mr. Kigozi. Kati Mr. Kigozi nali namulabako ku show ya Timare yasooka okujja. Namulabako bulabi ng'ali ku NBS. Yali aparkinze ya kumulika ku NBS
nga aba marketing alina byabagamba kati ne mulani eyo Kigozi kati nze bwe namusanga wano ne mugamba how are you Mr. Kigozi nangamba I'm fine ne nangamba how may I help you ne mugamba ye ne Mr. Kigozi tomayina kunoonya ngeri gye nkunoonyezaamu nanga onoonyereza kumala bbanga ki ya mukamaawo Mr. Kigozi big up to yourself yangamba yangamba onoonyereza kumala bbanga ki oli muyaye konze ojuka ku short maya najja ku motoka yo nenkugamba njagala okukola nongamba jangu ku NBS naye bwe mbadde nzija ku NBS nga sikufuna ne leero we baŋŋambye nti oli eno neŋŋamba kanzije neŋŋamba naye nga sijjukira I don't remember nagamba kujja najjukira walayi nga walayi tajjukira walayi byaddala nali mulimba naye nga bwe nkugambye nti nze mbulamu ebintu byange kuyitawo singa mpitawo gwe mpa chance nze ebisigadde nja kukakasa kati aŋŋamba jangu nga enkuka ewedde naye era ye nagenda ŋŋamba naye sijjukira kugamba naye kale jangu enkuka ewedde kati enkuka bwe yaggwa nenzija twalina ka promo ke twali twakola ne Momo nga kabi nga kalungi kenajja nako ne mugamba njagala kukola share music Monday to Friday nga bweti bwefaanana bwe yalaba ka promo n'agamba obaddewa ne mugamba dde nkolera ku believe n'agamba mubeera ku TV ezo ezitayina future ng'olina talent bweti bwe yakyogera yanko kulya nga nsanyusa n'akwata essimu ye mu office n'akubira Alfred ye yali PD namugamba Alfred come into my office akataba ekide kya Alfred namugamba mfunye agenda okukola youth show nangamba ne mugamba ndowooza babagamba ani oba waliwo abadde yakafuluma kati Mr. Kigozi nangamba so you've said your Allan okay genda ne Alfred mwogera about the concept show mu week emu njagala ebeere ngeri kumpewo bannanga nensanyuka wasooka kubuulira kani ng'omaze owulira amawulire agamalungi Blair cause fe tuli abalenzi babiri omuwala omu nenkubira Blair ne mugamba mwa BBS empadde nze mponye kino kiwedde akugambye akusuubiza omulimu akugambye otandika wiiki ekola ki ejja kyakutwalira wiiki emu ddala okulinnya ku mpewo kyantwalira emyezi 5 wanje kuba I joined BBS mu January ng'ennaku z'omwezi 2 2016 kati ne tubeera omwo ne batubeeza omwo simanyi temunnatukagenda ku mpewo simanyi screen test kati ne batuwa producer bali bamuyita Liini ne Liini naye ng'atuzunza atuzze eno Liini nkutumiddeko nnyo nga naye atuzunza atuzze eno banaye buli omu kampuni atukoga bannanga obwana buzunze nnyo tebugende ku mpewo olwo ndeose Momo naye abikooye avaawo bwadda at last munnange katono nnyo Cruz olowooza biki ebyabalemesa okulinnya ku mpewo within the time gye babagamba okugendako ku mpewo because bwongamba nti Mr. Kigozi yakuwa nagamba nti within 1 week njagala ogende ku mpewo and then it took you 5 months ki eddala ekyakulemesa within that time I don't blame the bosses okitegeera PD ne baani okitegeera but mirimu gyonna Diana buli omu aba anoonya gwateekawo nabirabanga with experience ng'omwana ajja n'akola screen test ya program gy'ogenda okukola ate nga gwe bagamba gy'ogenda okukola amuleese gwe bakwasizza okitegeera and you like kitegeeza noono producer gwe bampadde naye alina gw'ayagala ekyokubiri nali sifaanana bulungi nnyo kale ndowooza nga noono naye gwe bankwazza producer naye azalawazaala wamu agamba kati kano agenda ku mpewo naye neebaza Katonda waba yatonda ekintu nti kiba kikyo time yatuuka kale nga Kigozi nga buli lwandaba aŋŋamba buli lwansanga mukolera aŋŋamba don't worry tugenda kuteekayo don't worry tukyalina bye tuteekateeka but the day yagamba on Saturday mugenda ku mpewo mama I was so happy
ne ŋŋamba mu bulamu bwange sigendaako ku mpewo ya TV yonna yonna nga I'm owning my own show like my own ne gye nalina okukola bangoba ku Friday nga ngenda kukola ku Monday nzaani okola ku BBS ne mu records ze tekirivaawo tebali kisangulawo nti yasooka okukola programu y'abavubuka ku BBS yali Allan Cruz ne Momo 19 okitegeera so I was so happy ne ŋŋamba kale ngenda kukola TV ya Kabaka. Olunaku lwo olusookera ddala ku mpewo, how was the experience? Bad. Kubanga emyezi 5 gy'oyogerako nti wali weeteeseteese bulungi nnyo okuba ng'ogenda ku mpewo olunaku lwo oba byakwesudiya empewo giveeko eyo bye bakozesa screen test mbu simanyi kola screen test niyo bagikozesa omwaka. Screen test ye interview ekuyisaako ogenda ku mpewo naye Diana twajja ku mpewo ne Momo banenga amaloboozi gakankana banenga okay BBS Terefayina Allan Cruz Momo bannange nzijukira okulaaku sheeyo nga Maama ekyasinga okumalamu amaanyi bakozi bannaffe abavubuka kale nga abavubuka ng'omanyi bajereegerera ku Monday nzija nga namaze okukola ku Saturday kale nga mu mutima nkimanyi twatidde ffenna kati nga bagamba nayingira production nga abavubuka bannaffe bagamba show yabo abaana wagirabye bakankana baba babadde bambadde biki bonna balinga abatabadde prepared ng'owulira ebigambo ebyo Momo kola olunaku teyajja ne mukubira ne mugamba Momo singa omanyi abantu babadde boogera nanga aboogedde ki kati Momo naturally short tempered like kati Momo najja the next day ate nze nga sizze ne bamugamba she ekyabulamu nnyo just one day she ekyabulamu nnyo ate naddala ku kakwanoko k'okola n'akaako ka Allan muli bafu mwenna naye ate Cruz mufu nnyo kati Momo naye ne bimuluma cause twali nga tufuuse bakyali nnyo nga bw'oyogera ku Cruz bw'oyogera ku show yaffe ekintu kyonna kyonna n'otwogera kale nga mpulira kinnuma Momo najja n'abiŋŋamba naŋŋamba naye tofaayo leka tubakakase gwe tofaayo bajja kwogera. Allan nga tututera kweyongerayo mu maaso bantu ki wakati awo mu jjaniyo sofa gye tuvudde n'okutuukako wano mu TV nti ati omaze okulinnyako ku mpewo boyinza okusooka ne weebaza n'ogamba mu butuufu wakati w'ebintu bino byonna abantu bano bannyambyeko era nandiyagadde okubeebaza omuntu gwe nsooka okwebaza mu bulamu bwange naddala no ku BBS fene Momo naddala okugenda ku mpewo omuntu ono antansooka bamulaba ng'ow'okusaagirira naye ffe tumwebaza nnyo ne Momo bamutaiva ne mulindwa abantu bonna nga producer gwe batuwadde alinga atukugira ogenda ku mpewo alinga atatwagaliza alinga tasalawo asalawo bamubuuza abaana bagende ku mpewo baboosi bamuyita bamubuuza producer ng'agamba tebannatuuka genda ku mpewo abo era n'atugamba nze sikyali producer wammwe kyokka nga PD agamba programu yonna nina n'ogenda ku mpewo you need to have a producer so nengenda neŋŋamba mulindwa nga buli gwotukawo n'ogamba beera producer waffe kale nga buli mwagamba ng'alaba emigugu gy'agenda okwetikka tagisobola mbeere producer wammwe beera tetunagenda ku mpewo beera producer waffe buli omu ng'agaana naye nga kye bakola mujja gendako naye nga omuntu mwomugamba beera producer waffe bambi tugende ku mpewo batugambye twetaaga producer yekka nga buli omu tayagala nga buli omu atulaba tuli badongo Allan Cruz ne Momo badongo nengenda neŋŋamba iva ne mulindwa ne mugamba omanyi editing mulindwa nga amanyi editing ate yali mujagujagu ne muliramu story nga bweri ate naye yali yakajja nga yeetaaga akajji naye nga naye akyali awo ku auditions biki kati mulindwa naturally ayogera nnyo kati mulindwa ne tugenda ewa Alfred naye nga naye namusika ne mugamba mulindwa gw'oyogera ne tugenda ewa PD kati mulindwa bwe yatuuka ewa PD n'akala n'agamba Alfred nze ngenda beera producer wano abaana editing mumanyi buli kimu nkimanyi shooting bino tugenda byeshootingiranga abaana mulekerawo bamenya nze bino ngenda bikola biki ko Alfred bw'oli producer waabwe muteekewo akagono omwezi
omwezi ogujja mugende ku mpewo omulindwa n'abikola ne tugenda ku mpewo omulindwa yakolayo wiiki emu ng'azanya station amayanja mu ffe tuliko Alfred n'amugamba boss vaayo naye nga yali abayambye olwedde okugenda ku mpewo ate ebiseera ebisinga bagamba nti bw'oba totandise kitegeeza tolitandika kye mwali musinga okwetaaga kwe kutandika era ne mutandika ne tutandika muntu kyawa omulala awo tewali nnyo mulala omulala gwe nnyinza okwebaza Jonathan Jackster. Jonathan mu 2013 nali nyumirwanga nnyo gamba kale nfuneyo omuntu omu anteekako ku TV ne bw'aba wakunkyaza mu puroguramu ye mbeereko ku TV ng'omuntu alina kyambuuza. Jonathan Jackster yali alina show gy'akola ku record nga bagiyita Curious nga yavubuka nga bagiyita Watson so nankyazaako lumu bannanga abantu bankubira amasimu ebiseera byo TV zaali zikyali ntono Cruz tukulayo ku TV ate eyo show ya Jonathan yazanya omwezi nga mulamba nga bagikuba repeat nga Jonathan oba yali mulwadde oba bali bagenze mu operating banenga abantu bagamba Cruz okola ku record oyo mwana akola ku record oyo akola ku record bannange. So I'll never forget that day Jonathan Jackster yanchaza ku show ye and abantu nga bamanyi nkola ku record he was the first person eyanteeka mu TV mu kamera bwenti nenjitulamu nga nakye nange kyenjogere eri eggwanga bebo then omuntu omulala was Doreen. Doreen, your producer right now? My producer right now, Doreen Nayebare. Doreen nga Ivan Mulindwa avuddewo baatagalaawo nga nange sinega editing sina kyemmanyi ne bagamba bwe bashota ina producer tusobola tugiwummuza instead of okwonoona but Doreen yayimirirawo tetwali perfect enough kuba mu wiiki emu but yayimirirawo n'atubuulira ng'ekyokukola and twatuka ku birungi bingi nnyo nze ekimu kyenzijukira nga twakatandika ffe tuliko Mr. Kigozi yatuyita mu office n'atugamba you two people Allan and Momo you're lucky muli lucky n'agamba tugenze mu Coca-Cola ne twalayo daily shows zonna neziri mu prime time ne tubasaba sponsorship tukyakyanche kiri kityabe byonna ne bagaana ne bagamba twagala ffe tuliko ne bagamba kale katubawe ffe tuliko tubawe ne bagamba nedda our target right now twagala bavubuka. That's the statement jenjukira Kigozi nga ngamba twainemo mu office. The next Saturday tugenula abalaze ffe tuliko sponsored by Coca-Cola mu bulamu bwange nga staff bi yali anyumira nnyo nze nga mu bulamu bwange ngamba nnyo njagala nkole show y'oku TV nga naba sponsor babiri omu ku bo MTN oba Coca-Cola nakifuna saawa zino paka mu bulamu bwange ngamba ekiba kibe I experienced it. Yes. Okay, bebo sofa abantu bogenda okwebaza ne Momo 19 kamugambe Momo 19 tulwanye fenna till up to now kyovola abanze bwe nkola ekintu Momo bwakola ekintu nga kirungi ngali waggulu atryinga nnyo okunsika bwe twatandika celebrity track eno nga noonya abantu b'oku interviewinga abayinza okwambusa channel Momo teyankaluza ngamba Cruz nja kunja I'll come okitegeera era yajja tandekerera bwe mba mwetaaga mu kintu tandekerera ate mu ssente ate lokoya ku ssente Momo akalu bakukasende Momo naturally mu bintu ebikalu mukodomu naye bwe kiba kyakweyamba kiriya omuwa ku ssente gwe eze mubanja sibala nakubala Cruz olimba nga tweyongeddeyo maaso njagala gwe kenyini gwabasooka okusaba abantu basubscribing on this channel back over kamubawo. Okay, mwebale nnyo tuwagira ebbanga lyonna tubaddewo celebrity track n'abatuwagadde n'abatufollowinze okumala ebbanga ddene lino lyonna mwebale nnyo ng'ogenda mu maaso mbeere nga musubscribinga mwebale nnyo nakuwagira ddala Nabatanzi ow'entunnunsi bakutani Gabi mani eno si interview nze nku-interviewing kati kiriza otuule mu hot seat okay katweyongereyo mu maaso
Cruz oyina otannabatubuulira wano wonna tulabye engeri gy'otandisemu okujja on screen ne tulaba w'otuusaawo naye tulina character endala gye tutandise okulaba emabega kaawo eya Mama Brighton Cruz ojja otya ofuna idea yo otandika otya bitandika bitya idea eyo mbeera waka waliwo kasisita kange bakayita Sumaya nkaagala nnyo ka baby sister kaffe kakazini kange so nkaagala nnyo ate nali ngamba nga nnyo maama njagala singa naline kasisita kange akatonga kawala so Kasumaya nkaagala nnyo so lumu Sumaya aba agenda okwoza engoye n'afulumya engoye n'aziteeka awo oba yali akola kyawe ekirala ne mugamba naye Sumaya eyo dress ya red eri checked ne mugamba naye Sumaya sobola okwambala eyo dress yo n'ennyuma just nangamba Allan gogenda kunsumbuwa kali ka dress ke nenkambala mukambala nentuula ewaka kati all of a sudden simanyi nange ekyoyoyo gye kyava nentandika okuba nga awaata amatooke kati neŋŋamba Sumaya ne mugamba nno maama bwati bwe yakolanga Allan ndeetera akaseppi kyako ani gwe nagambye okuyiwa amazzi mu gundi nja kukyapula nembikola nensuulayo ku Facebook all of a sudden nembiteekayo nengenda charging esimu yange nengenda okulaba omupiira esimu nenjireka ewaka ngenda okudda ewaka nga kuliko missed calls nenga abana abankubira kiki nengenda nga nkubira omu ku omu buli obwedda nkubira nga buli omu agamba Cruz obadde onzise Cruz bw'oba okimanyi kino ogenda kikolere ddala kyekiddako and I was like okay kati nenkubira ku mikono gyange egikola amawulire nga buli omu mbuuza wamulowooza kino ekintu kigenda kunnyo noono bakigendako kati buli omu ng'agamba nedda just do it gwe kola ekikunyumira nenkubira Kasuku I remember nze nagamba Kasuku is real lwe mubuuza ekintu ambuulira amazima naye nga Kasuku bw'anaŋŋamba nti kirabika nankita nagamba abantu babiri neŋŋamba Kasuku oba Ibrake naye kyaliwanga tutera okunyumya ebintu nga biri personal nembuuza Ibra naŋŋamba it's nice me kinyuma kati ngenda okulaba buli celebrity gwensanga mukazi nga ŋŋamba girlfriend wange kyomukola nga nsanga abantu walumu nasanga omusajja mu jam nampa $5,000 naŋŋamba mukazi wange abeera happy ayagala Mama Brighton nze yamunjigiza zinali sikumanyi nemugamba kati netandika okufuna amaanyi and then I remember the day you called me noŋŋamba Allan how are you nenga wadde yana kuluna agenda gamba ki naŋŋamba omanyi ekinkubiza naŋŋamba Allan this character is nice kino kirungi I love it go ahead go neŋŋamba okay kati mutima neŋŋamba olwadde yana actor aso kitegeera that means atudde wansi n'agamba Cruz Mama Brighton and I was like okay kati bwe nafuna actor omu ne bannamawulire abali professional nabo ne baŋŋamba no you can still be Allan Cruz Mama Brighton so nakyali wange gwe nkola naye bamuta divorce tuli bakyali nnyo nengenda ne mugamba divorce okimanyi bino ebintu bya Mama Brighton egyo napostinze ka video ne kafuna 80k kano kali mu mutwalo kano kali mu gundi divorce naŋŋamba nno naawe byotandise bino kale of course mu kusooka yali talina love ya film kushootinga film wa bintu bwebito naye nze nali nabikolako kati divorce yaŋŋamba Allan nno naawe bino byotandise bino naye kale nze byokola bye tugenda nabyo ne mugamba gwe oli nange mu kino oba toliimu naŋŋamba ate nze nali ŋŋanyeeko gwe kola bintu byo kati musobola nga shootingisa essimu kati nga nkola ebintu bibiri kale nga ndaba divorce alinganga naye agaana ekyali wange nga bintu byagenzeemu si byemu okitegeera olalabyeko omuntu kuba divorce is one of those people abantuukirira in person nga nakatandika ffe tuliko ne baŋŋamba mwana nze mbaagala programu yammwe ne Momo okitegeera naga nze njagala bwagazi kyemukola kuba yali akola ku EBS naga nze njagala bwagazi kyemukola you people mbeera kusala ne mbalaba I wish one day I can work with your team like one day
kale singa nkolako bakale kufe tuliko ngamba shootingirako cause new camera and a lot of things ne mugamba it's okay come let's work era work yenena kuva twatanga fe tuliko wa buzz bichi divorce okitegeera nga tukola fenna nga bera behind the scene aliko BS nenga tujja ne tukola ne tubiraga ku BBS but okitegeera till now kale nga akola na BBS right now but naye atobye abadde nejja n'okuyingira BBS akajja kubanga okuveeka twe n'agenda ebugolo bisutsi si kyangu bakuba divorce enkokola nga ngezaako yingiza omusajja mu BBS bwe ngamba bakama bange bannange omusajja akola bulungi mu muwe ava ku TV ki ABS bannange mu muwe musalawa owaayi musalawa kyali wano musalawa bannammwe so munnange ne tutandika nga nkimunyigamu nga mugamba divorce tomanyi kirungi kiri mu movie let's push this kati mama Brighton wamujja ku simu sign omukwezi shooting sa camera kati divorce amala akitegeera kati nze amaanyi wengajja singa divorce abatayagadde kintu kimpaamu ki progress eba ntono okitegeera divorce waba akyagadde mmanya ajja kuteekamu editing mu graphics ebyo mulaba obugoma bwe tukuba graphics editing kati awumba mmanya bwaba ategedde omulala gwe kibaako kijagena mu maaso kati all of a sudden nga ngenda nemerako ngenda nze ne ngamba kansigale nga nkozesa essimu bwe nakozesa essimu nemuga divorce daba nkuba 15k nkuba 20 nkuba 30 nkuba come on tuwaka tomulaba agamba owaayi yagamba anzijukira nga agamba owaayi sebanga akoze ekibiina ky'abakomediani togenze nemugamba emugamba divorce osazeho kati kumpita ddiikuula nagamba ate kati kyolimu mukulu tukole tutya so all of a sudden naye najoininga in netublaninga in nemugamba divorce tuteeke Mama Brighton yono ku celebrity track nangamba Allan nedda tetumuteekako tufune channel endala nembulira muli eri nga mugamba divorce naawe eri tulina basubscribe already ate kati ngamba tutandike ekyo nangamba nedda tutandike channel ya Mama Brighton yokka bwe tunabigatamu tugenda kuggula abantu netugikola kati divorce bwe yangamba okukola channel nemmanya Katonda yakiyingidde nemugamba naye wetuba akola channel agreement eri nti tushootinga ebintu ebiri professional tusave videos ennungi netutandika all of a sudden Mama Brighton Mama Spicy Diana Mama Brighton achaddeke wa Momo 19 Mama Brighton era kati omuntu gwenyinza okusinga okwebaza yali Spice nasanga Spice twali eyo ku mukolo gwa Kiwalabye male owekitiibwa Spice nangamba Mama Brighton nemugamba a Spice omanyinza Allan Cruz nangamba nze kankubuulire nze nanyumiddwa Mama Brighton but thank you so much okuteekamu erinnya lyange bayimbi bangi neola walonze erinnya lyange nemugamba so nangamba netukoleyo wano akantu ka Mama Brighton tusobola okukakola wano netukola kantu ka Spice katambula nnyo abantu ne batandika okubanga bamwagala sibala sente ze nakafuna kuva mu bantu bali bweru Mama Brighton abali US oli nakusindikira sente nagamba Cruz nze manyi obuzibu abana Uganda bwe mugenda mwana ddala abana balina talent but kankusindikire kana akasente ogule data Allan Cruz sirikyaliwo Allan sirikyaliwo olikyaliwa Allan bakusindikira sente n'otampa ku sente tuzikozesa mu production Allan nsaba ku sente swalo mpeyo buwi tuzikozesa swalo mpeyo buwi ku sente interview ngenda kujjawo kamera ezo Allan botampa sente mpa ku sente Allan tugenda byogerako nga tuvudde wano sijja kulabako kale nga tweyongeddeyo maaso Allan Cruz Mama Brighton awatuuse essaawa eno abantu baba baagala okumulaba on YouTube bakola batya ina channel yiye bagiyita Mama Brighton kisinza okunsanyusa nti mu mwezi nga gumu tukufunye ba subscribers 15,000 Mama Brighton nyinza okugamba nti oba Allan Cruz abantu bamumanyi Mama Brighton ali so wide nti Diana weewuunya nti twale tupatambula n'oyo divorce tugenda mu bifo bingi naye osanga alandala abawala kozi bwe basinga omwagala osanga omuntu nakusekerera nga divorce yakanga nakubuza owaayo oli aseka ki omuntu akusekerera n'ogenda n'omubuza
wangi nnyabo nagamba Cruz nsese Mama Brighton nange Mama Brighton naye nga akola bwatu naye mu byonna njagala okwebaza omuntu ono ti divorce oyo tukola ebintu bingi okitegeera but nga bwe nkugambye divorce came to me nga believing Cruz is what? Cruz is talented. Okitegeera ayina katonda kiyamuwa naye ekyenjawulo amanyi software amanyi ebintu bya graphics ebintu bya editing ayina speed akola mango okitegeera so abaddewo nnyo kumakinga sure nti zino zonna projects zetukola online if it wasn't him tebyandinyumye na nnyo nga tebiriimu ebyo birungo omuntu ayinza obbiraba celebrity track logo blower thirds obulungi microphones biki ne Mama Brighton byonna ng'anyumira bunyumizi Allan Cruz naye neerabira nti eri ekinyusi nno ekinyumira amaaso gwe n'olaba ebintu nga binyuma naye it's because of him ate akkiriza nti Allan bw'agamba tukole kino agamba okay let's give it a shot. Yeah. Divorce nga tuwumba ku nsonga eno divorce muntu kijoli however much omwebaziza his your colleague mu mirimo muganda wo omuyito otya chalibo just best friend someone would love to know kale kati yafuuka muganda wange kubanga kati divorce atamayine mukyalo kyaffe tano nti nabo ne ba uncle ne ba aunt ne baani bamumanyi tegeza we manjagala okutta Allan Cruz bwe nfuna divorce Allan mbamusi osobola okunzita ebyaddala dayana nga tuvudde mu byokusaaga ngo bwoba ogambye nti njagala kuteega Allan Cruz mutte bw'ofuna divorce oba osobola okunzita okitegeera he knows me okitegeera awo wenyini Allan Cruz tulaba project endala eya celebrity track gye tuliko olunaku olwaleero era efuuse ensonga essaawa eno nti we tutunula ku shows eziri online celebrity track is one of the shows ze tugamba nti mazima olugambo oba tolujja wano ku celebrity track toyina lugambo mutandika mutya nebaza nnyo omwami Kiwalabye Male yampanga emirimu ye like ssomero lye Gombe Junior Scooby-Doo St. Andrew Kagwa nga ampita nnyo ku gigs naye nga mpa ssente zitegeerekeka so mukumpa ssente nenzuukuka kati nga abaana baŋŋamba nnyo Cruz olina erinnya mumwesime mulina amannya lwaki totandika YouTube channel bajja kugoba ku BBS nga tolina nawe otandikira so kyenakola neŋŋenda nga ssente mwami Kiwalabye ze yampanga nensevinga nempeza miliyoni doza bazaalinga 3 nengula laptop nengulayo kamera kati mukubigula nembiteeka ewaka nengezaako okukola channel naye nga ndaba mpukwata footage nembeera naye wiiki ngambula omussaayo wiiki ejja because of time y'okweditinga na biki so mu mutima neŋŋamba nakyali wange bamuyita divorce ali first mu editing amanyi graphics kale byabinsinga asobola n'okukola ekintu olusi kyembadde sisuubira neŋŋamba kale nenkwata essimu yange nenkubira divorce nemugamba oliwa naŋŋamba nze ensula eno makindye anti ffe tusula eno eno nga ku paka last konze gye wadda nti konze waliwo kyenjagala twogeremu jangu nembisitula neŋŋenda nemugamba divorce okimanya ebbanga lye tukoze footage yenana gwe tukudde kuva 2016 baazi biki tuwestinze obudde bungi nnyo singa tuli wala naŋŋamba obadde oteesa otya nemugamba tukole channel naŋŋamba nange nnaana eyalwa ku TV naye ebintu bya channel tebitambula nemugamba nange nina wano eyange ya Allan Cruz naye nange tebitambula mbigezezzaako divorce kyava agamba nedda zonna tuzifiise zino Rock TV tugifiise Allan Cruz tubifiise tukole channel tugitandike nga mbisi just kulaba maanyi netugitandika divorce nagigulawo netukolawo ebifaananyi netukola photoshop netugattagattawo ebifaananyi netugikuba netukola story gye twasooka okukuba eyatukolera netuddamu amaanyi yali ya Kalo Nantongo
twakola story ya Kalo Nantongo tugenda ogiraba bagitadde ku training showbiz buli omu ne tukola Nina Rose abantu ne batandika okwagala ebintu byaffe kati nga buli wetusanga agamba muyina kalogo akalungi naye olwowa third yammwe kati netutandika okukola okusima okukwatanga bu clip ne tubujjamu oli kyaba yayogedde Facebook nekitambula netukola aka fresh kid ng'agamba fresh kid namubuuza osobola okwogeramu oluzungu naga tegwe oyogera lungi nnyo byemu ku byasinga otutunda abo ne batandika okutwaga ne batandika otufollowinga ne bagala stories zaffe kati story endala eyatutunda yayongera otulaga nti tuli b'amaanyi Hatima Nalugwa twakola story ya Hatima bulungi nnyo netambula. Cruz erinnya olwo celebrity track ani yalifuna mulifunayo mutya kati celebrity track oba divorce yagamba celebrity talk oba yagamba celebrity jazz oba yagamba something like that but divorce ayina ekigambo kyayogera nga kyaliko celebrity kati nze nensembya nengamba tukole track kane nitugamba tukole celebrity track nagamba tugende n'eryo essaawa eno wetwogerera ku YouTube muyinako ba subscribers nga bameka tuli mu mitwalo oba 4,300 oba tugenda mu mitwalo 4 n'ekitundu kwegamba muyina akalimu tulina omulimu ffe tulina enzikiriza ne divorce ffe twategedde online tolina kyotugamba omuntu akulaba right now Cruz ayagala aveeko ku interview eno nga naye olina kyomuwaddeyoko kyagenda ogamba Cruz bwe nali ndaba interview ye nga ddala akola alina kyeyayogera kyali kino ku by'emirimu ne online essaawa eno kiki oyinza okugamba omuvubuka ali alaba Terefayina kyenyinza okugamba alaba celebrity track kyenyinza okugamba online Diana olaba Diana let me give a clear example tomanyi maanyi goyina until ng'ogenze online okitegeera bona babosi betukolera batwagalako agamanya ge baba batuwadde era agamanya ge baba batuwadde bwe gakendeera nga bakwata ku nkoona but gw'osigaddewo ng'omuntu okitegeera nze nkugambye lesson gy'oba oyiga mu story yange eryemu musajja yankanga mu bukanzi naŋŋamba byokola sibitegeera kati nagamba ngenda yimirirawa ate nga sente nali nzifuna naye nga okitegeera kati manya kintu kimu bwe nkola bwe idea gye nsooka okuproducinga nga nnungi ngikola ne ngitestinga na audience gye nnina mukama nyaye Maama Brighton w'amaanyi ampadde audience nene nnyo nti nkola ekintu kya Maama Brighton nekitambula nekimpa ba followers bwe nkola ekya celebrity track naye ndaba nga kibulamu amaanyi nga nkiteekayo ng'era abantu bamanya nti Cruz yalina ne celebrity track nga yakoze kino. Allan projects zonna tuzirabye ozzaako ki omuntu yeebuuza Allan Cruz sandi kubuuza nti myaka 5 maaso tukusuubirewa tukulabawa neki kyozzaako biki planning essaawa eno omuntu byaba asuubira from Allan Cruz ekisooka Diana nze njagala okuyamba omwana omuwala okitegeera nze musikitisi zange zonna zoolaba nyamba akaana bayita kanita kaba kampita anko naye nze mukusooka nga nkola celebrity track nga nkola Maama Brighton nagamba kemukoze kati buli muntu ajoyininga Maama Brighton alina okumpa ssente naye munange neekanga sibasasuzza newobuza divorce nze nkusanga busanzi ng'oli muwala ng'oli talented nogamba ngerezaako okole kino okitegeera so mu mutima ogwange njagala kuyamba naddala ekitonde ekiyitibwa omuwala secondly njagala kola ku movie njagala I'm going to direct a movie omanyi waliwo ekitongole bali bakiyita fast track first track eyo yakola the hostel era mu interview yange eno njogera okwebaza omwami gwe bayita Kwezi Kaganda ayina ettafaali ddene nnyo mu acting gundi yange ayina ebintu bingi nnyo bye yampa mu muntu bye yanteeka mu mutwe saa zino bye nkozesa if it wasn't him Kwezi Kaganda right ne Raymond Rushabiro banyambye nnyo mu bulamu bwange so kyenzizaako mu bulamu njagala nkoleyo movie produced by Sadivosh ate nga abagikoze be ba celebrity track production because celebrity production yekola byonna yekola celebrity track yekola Maama Brighton n'ebipya bingi nnyo betuleeta so nze kuyamba kyensingira ddala okwagala n'okukola ssente
Allan Cruz okuyimba tukusuubireyo mu kuyimba watulaba abayimbi balinaanye nnyo balimu nnyo tukusuubire mu kuyimba sijja kuyimba nensuubira okuyambayo njagala okuyambayo omwana omu mumuyingize mu celebrity track kugamba mubenga mu managing abeerenga muyimbi nsuubira okuyambayo omwana omu nga gwe manager aba promoter ku maanyi gange ge nnina njayambayo omwana omu muteekeyo waggulu eyo obumu kwobo obutalekeka Allan Cruz mu byonna tubyogedde naye erinnya Allan Cruz livaawa kubanga Allan tutegedde gye liva but Allan Cruz okugattako combination eno livaawe ya aka erinnya Allan Cruz twali ku ssomero fe baagira omupiira waliwo omusambi wa black band bamuyitanga Rocky Santa Cruz nga striker kati nga black band sigiwagira naye the first time I heard his name nengamba Rocky Santa Cruz ngali nyuma kati mba ku ssomero nga mani yagala gula Rocky Santa Cruz nga ne manisita emwagala so manisita nemutwala nengeri nengamba singa ze mu maaniyo naye nga ku ssomero obbi bange bakimanyi mwagala nnyo Rocky Santa Cruz so nengamba oba manisita emututte kati kanfuke Allan Cruz kati nenfuka Allan Cruz from that day nebatandika kale kusomero nga omanya abana bokusomero batandika bazaala wae nga bagamba bukuruzi bukuruzi era ne balimpita nenfuka ka Cruz era ebiremuko ebitalekeka Allan Cruz tukulabye ebbanga lyokoledde ku mpewo lyonna ne experience gyotuwadde n'ebintu byokola byonna ekituufu olina emyaka emeka nina emyaka 27 I was born 92 ogenderedde era ne tuddayo katono nnyo emabega ngenda kweza 28 guno mwaka November 22nd njagala nnyo ssente enkalu byaddala nze saagala birabo okujjako ekirabo kyeyinza okumba n'ensanyuka gadget nga camera laptop computer bwe bityo bye njagala camera laptop agamasimu nsolo getuusaako era mubitalekeka Allan Cruz family gyovaamu mami ne daddy oli mwana wa kumeka I'm the last born abalala be baani kuliko Irene kuliko Jane kuliko Blair nga bw'obogedde line kuliko Jane kuliko Irene kuliko Blair kuliko nze gwe last born okay era mu mbeera yeemu mu bantu bozooyogerako mami omwogeddeko nnyo era n'omukulembeza n'omusuusuuta daddy tabaddeemu nnyo mu bigambo by'ozooyogera ne byokozeseza lwaki daddy yatabukamukko n'agenda neyeekolera ebibye so mami wange abaddewo nnyo though daddy wange mwagala nnyo mami wange abaddewo nnyo mwagala nnyo naye ate tatange mwagala kale bwe mulabako ye mpulira essanyu mu mutima bako ekigambo kyogamba daddy bw'anaabalabye interview mukulu Steven Chimalio tata wa Allan oba tata Blair bw'onaaba olabye interview eno nkusaba ofune obudde ofune engeri gy'onkubirako tunyumyemu ate obubaka buyinza okuwa mami akuzaala maama beya nga bwe bamuyita mu katale maama beya mu katale ekitintale mwagala nnyo kyemwagalako kale mukyala wa bigambo bitono talina bigambo bingi newomusumbu n'abamunyiiza kale akaaba mangu akaabukaabi kale njagala nnyo karakita ye kyova olaba nze mu bulamu sabirira nnyo Mukama ne mugamba bompa omukyala mpa omukyala ng'alinga mamange saagala nnyo omukyala ayogera tobyonoonye omukyala alinga mama goma nki ekitegeeza Dana nze saagala muwala ayogera nnyo kubanga naawe oyogera nnyo nze soto kati njagala omuwala nga nsobola okwogera naga Allan singa oba wakuwa mugala tugenda kukkiriziganya mu kamera kyenjogera ogenda kikkiriza nawe ontiisa sinnakitegeera yes or no kya maama watenze nkimanyi yes kya maama wange but gwesooka okkiriza ogenda kikkiriza teri kyogenda kunsaba ŋŋaane kale kati kiŋŋambe nja kikkiriza kale okay bwe ntulabaka ne maama wange kino nkyogera nga sikirumamu buli lwe ntulabaka ne maama wange aŋŋamba ekintu kimu ntereereza TV yange ndabeka sukaali
ako ku BBS. Nangamba Allan njagala namugamba Diana ayina edduka ly'engoye. Nangamba njagala Diana nondereyo olugoye lumu alumpe. Okitegeera? Mpulirangana. Allan tokaaba. Yaŋŋamba njagala Diana nondereyo olugoye lumu alumpe. Nangamba Allan kale nfuna Diana jambuuzeeko olunaku lumu. Bambi mwagala nnyo. Kale nfuneyo olugoye ng'ezo engoye ze bambala. Kale alundeeterenga lwange. Ne mugamba maama nja kikkolera. Naye everyday buli lwakubiri buli lwalaba TV aŋŋamba Allan Diana wamugamba bambi mwagala. Allan ekituufu obadde ng'oŋŋamba naye nga sikukkiriza nga buli bw'okiŋŋamba ndaba omanyi osaagasaaga nnyo ate olina omuzannyo mungi nga mu butuufu ndaba nga gwasaaga n'olwokuba leero kitadde mu interview eno ya Celebrity Track nkitutte ngera bw'okiŋŋambye mu butuufu nja kituukiriza era mami kanfuba okulaba nti nkikola nga bw'akisa. Era maama wange yaŋŋamba mama wange tayagala nnyo si ye muntu omwangu nnyo osanga agamba munjagala nnyo celebrity bw'ati njagala nnyo omuyimbi bw'ati. But yaŋŋamba njagala nnyo Diana Nabatanzi. Era ye ku BBS agamba bw'oba ogenda agamba ndabira Diana Nabatanzi bw'omulaba. So the best gift I can give her kumutwalira Diana Nabatanzi. Ngenda njagala oba njafunayo olugoye mu Tanzi collection. Tujjagenda tulonda olugoye. Onyambeko nange neyambeko tulonde mami olugoye. Anja kuyambako Mutanzi collection. Awe machinde mami tumutwalira olugoye. Era ekyo Allan nkikkiriza bwe kibanga kyekirabo ekigendo sanyusa mami wo. Ekirabo ekigendo sanyusa maama wange. Ate njagala Diana Nabatanzi. Bw'otwalira mama wange ekirabo. Nja tujjagenda mu katale. Kimuwere mu katale. Kuba bannange asanyuka nnyo. Bannange weebale. Maama wange oyo. Amina neyanziza nnyo neyanze. N'eddoboozi lyenkozesa maama Brighton. Lya maama wange. Ayi takimanyi. Naye namugamba lumu. Ne mugamba maama labayo maama Brighton. Bambi amunyumirwa nnyo. Naye waliwo omulamu wange bamuyita Diane. Mukazi wa brother wange. Of recent yagamba ne Allan n'eddoboozi nga lyoyogeza liringa erya maama. Because my mama ayogera alembegerezaamu. Allan nkubuulire nze oyo omuntu simanyi kye namukola. Naye kaakati ye kati bw'aba ayogedde bw'atyo Mungu y'amanyi. Nze sirina gagenda. Mama Beya tukwagala nnyo tukwagalira ddala akatale kekera akasembayo mu ebyo ebyombi bye twagala okumanya. Allan Cruz oyezeza emyaka 27 nga bw'otugambye oli muvubuka mulungi olina aka Allan Cruz Mr Handsome linnya ly'okozesa. Allan oli yenna y'omuwala olinayo girlfriend kubanga otubuzaabuziza nnyo ebbanga ddene weekubye ebifaananyi n'abawala ntokomooni tetubitegeera. Allan oli ku ki? Kale ebyaddala Diana lwakuba eno interview tugikoze 2017 kati ebyaddala Diana there is someone naye tukyesoma yani ng'oyitaba divorce manager agambye tulinde anti ojja mwogera wano omwana agende yeemamaaze ate akuleka awo ate interview eno baligiraba emyaka n'emyaka kati kankusuubize kino Diana guno omwaka bwe ndikyala ewaabwe woono omuwala kuba nsuubira okikola bwe ndikyala that's if nga relationship ekyaliwo nja mwogera erinnya. Cruz otubuzaabuliza ebbanga ddene omuwala yaani yogerako wakirireeta esooka. Esooka kale olina omu nina omu yaani Zedi wafuna musiraamu. Sinti buli asomyayo Zedi aba musiraamu. Diana lwaki oyagala osokola ebyama Zedi kimala. Olinayo ex? Yani bameka kale ba ex be bani? Sikunyumiriza ex. Waliwo ex gwe nagamba mu 2012 nga tuwunzika. Namugamba bali bamita Shamimu. Ne mugamba Shamimu nkubuulire 2012 nali so broke. Ne mugamba Shamimu nze ndeka ng'akyusa obuviiri akola enjala kale ng'anyira naye yali anjagala. Ne mugamba Shamimu
kweyo byonna by'olina ku mubiri gwo n'ennyambala gy'oyambala musiinaako n'ekyo kamala okukola nja kuddira n'akaaba n'agamba Allan siina kye nali nkusabye eki twali tumaze emyaka nga 3 ne mugamba nze ŋŋenze ndeka nenkyusa n'ennamba naye nga kyandi mu mutima nze njagala nnyo okubeera lwiru nze kyemmanyi mu nsi muno Diana lava erimu obwavu tenyuma nga bakusaba emitwalo 5 nga weekwata bwekwasi lindako nkubiraako edda lindako kati ennaku zino bazikusaba olinawo ennaku zino kale ninamu tasobola kuŋŋamba nti han mpeerezaayo 3 ne gimbula oba mpeerezaayo 5 kale Allan Cruz Mr. Handsome bwati bawadde bingi bye twandibadde twogerako olunaku olwaleero naye mukkirize tugenda kuba nga tukiwunzikira wano essaawa eno wabula kkiriza Allan atuwa akagambo kakasembayo ke yandiyagadde okugamba gwe omulabi owa celebrity track akagambo kange akasembayo tekaali badde okwo naye abantu sooka babuulire ojali ku celebrity track abantu obatuulireko wano nga bwe ntudde wano tugenda kusooka na kyammami kigenda kubeera ku celebrity track siwe kiri alama swali kigenda soka ku celebrity track abantu basuubiza omwezi kale tulabe guno gwennyini gwe tulimu interview dana Nabatanzi anti bagambe wali mu kamera Cruz nze mbadde nku interviewing kati February munindeko Diana Nabatanzi mwezi gwa mukwano kati bakyanteekateeka naye nga banninde kale Wow, njagala okubebaza mwena mwebale nnyo okulaba celebrity track mukkirize engeri gye mbadde ntuliddemu Allan Cruz olunaku olwaleero njagala okubasaba neera bambi mwongere okuwagala Allan Cruz mwongere okuwagala Divorce mwongere okuwagira celebrity track kuba abaana bato abavuddeyo abakoze ekyenjawulo bambi mwongere okukiwagira supportinga mu ngeri emu yokka ng'osubscribinga ku YouTube channel eno eriko celebrity track likinga ekigambo kye kiriko subscribe gendako bugenzi clickingawo ojja kuba oyingidde engeri y'okubeera mu family ene ya celebrity track kale Diana Nabatanzi gabadde amannya agange Diana Nabatanzi ge mannya agange nkola program eyitibwa kiri kitya Monday to Friday zibira saa 8 zennyini ez'omutuntu ku BBS Terefayina ne program eyitibwa Kasukaali buli lunaku olwokubiri ku ssaawa 5 ez'ekiro ate era ne program eya Kinnayu eraga film ez'ebinnauganda ku lunaku olw'omukaaga zibeera ssaawa 10 ez'olweggulo mukkirize mbasibire wano wabula Allan Cruz Tanzi collection enyambaziza mwebale kugiranga Tanzi collection yani we nabanze nja bibanyonnyola byonna naye nga bambi mwebale nnyo okunyambaza bagambe bayiteewo muyiteewo ku emakindye okulinana club Milano weesangibwa mwambale bulungi abakyala mufune obuvaazi bwonna obwakabi bwonna babulina ate Allan webale kusupportinga celebrity track mutwagadde nnyo bambi mwebale nnyo mwebalire. Thank you guys for watching celebrity track. Thank you guys for following us. Mwebale nnyo kwagala Divorce ne Allan Cruz naku zino Africa combination batambula bagamba bola Divorce omanya Cruz ajja bola Cruz omanya Divorce ajja so guys, thank you so much. Otherwise, for now, we're out. Bye-bye. 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 Celebrity Track. Subscribe.